maama empale mwazivaako. Nedda kagoye kati olina okambala ng'ojja mu bantu lwaki walonzeeyo akatambaliramu yadde endiga. Nedda mukwane esitwagivaako mu kiki buli omu akola byayagala kati nze kino oba kyekimpa emirembe nga kyekinyumira. That's what I have to do. abazadde tebali mu Uganda ogwe kati teryakukomako kwobikole. Nedda babiraba bagamba bati yoyo muwala waffe kasita weekuuma. Bowe wazze wano nkulaba simanyi kituufu ki kyokola. Ate kati tobiraba. Okola ki? Vibe kyeki? Sinnekulabako ng'okubandula oba oyita abantu. Naye nkulaba weetoolola bw'oti onoonya b'okwana. Okola si kubi. Abakazi abali wano bakwanika. Lwaki lindako ombuulira. Ki ekikulabye lwaki tebakwanika? Vibe. Ate ogambye naawe ogaba vibe. Nazze mu vibe nga obiraba. Ufunawo kamu k'owambaawo speed vibe erinye. Budde bukyali nnyo ku makya. Sawa zizo 5. Oyagala bagitandika sawa. Bakwana ku 5. Bakwana ku mmeka. Sawa ozimanyi. Nze siri mu bintu byammwe byakwana mbuulira sawa mmeka. Waliwo obudde bwonga ensonyi zirina ovaawo. Naye kati muno obudde bwa nsonyi. Kyano batunulako. Abaana buli omu alina nina abaana owedda bendaba wano vibe yineeno kati kyanoonya vibe waliwo vibe eri wano. Ndi fit wendi just nze ndi mu migo singerawo nagamba we step on shit bafala we stepping on shit era nga omanyi Baberi Christian Dio of White Timbaland Vironi kwa lebo era nga omanyi am a different breed era nga onagamba siri mu America ndi muna Uganda Nepal of Africa eri Uganda the source of River Nile eri Uganda Kintu n'Ennambi we are the first Baganda ngera onagamba era since president wa Uganda awado okuba rap freestyle awo mbamba kangamu ebyaddala anti nabagambye bow Migos closet that drip gold we step on shit bow eno yammwe bafala lwaki mwoca nnyo bafala lwaki mwesudira abafala mubeere mummwe bafala mubeere kaali bafala temwesuula mmwe bafala tujja bakuba mwe bafala mubeere mummwe bafala we celebrate Allah. Abo abatagala kujja mu kamera z'abasajja bamanyi nga mmwe aba abafala lwaki bookya nnyo bafala style tebaagala Allah andi Coxan jaze jjukira bino si byabanaku n'abeekubagiza nga mulina sente mujje muwagira abasajja mulye ku sente muve mu kusuula jjukira we step on shit drip culture firide most high family mukabala jita yo Moskano official bodi tasula badi waggulu sure muna train sina gali twemalirira nze kitono ekibina 1 double right mukubire sure train ono yekitogwe kibina tano nze ndi mubi mu byonna mu bikonde mu biki byonna nze ndi kali tano tera mukatoko nga wendi ziraba Babel Resolve London yiyo girabe zafuka achievement sure oba okimanyi bino si byabanaku abatalina sente zigenda mu gym era bate bazirina ne WhatsApp mo don't disturb TikTok ne WhatsApp ne goya diyo weri mitwalo 8 naye nga tubaagala nnyo mwe bale tuleetera ku bukamera outfit ya kakana ndozo kitegedde abana bagamba anti mpola jangu tunule no nyumyeko nange bakuyitani
Shani lips erinnya wali ekuba n'odyekuba. Sure, wali wonna. Ne maama empale mwazivaako. Nedda kakobe kati olina okambala ng'ojja mu bantu lwaki walonzeeyo akatambaliramu yadde enniga. Nedda mukwane esitwagivaako kiki buli mu akola byayagala kati nze kino oba kyekimpa emirembe nga tekinyumira. That's what I have to do. Abazadde gye bali of course. Ovudde waka ovudde mu Uganda kuva wange wowo abazadde tebali mu Uganda ogwe kati teryakomako kwobikole. Nedda babiraba babiraba kuba njogera nabo ne bagamba bati yoyo muwala waffe kasita weekuuma naye nga weekuuma okola bino ne weekuuma era neekuuma kuba miganda gyange gye mbadde najo naye kati olaba gye bali teweeyagaliza ogezezaako sigezezaako wabula kyensoosa okwekuuma obukozesa nze baidha seegatta olimba seegatta sikulimba wabula seegatta kati azze nga akunoonya olwakola ati nga nnoonyeza ki kisinzira era bw'aba negombe aba alina okunoonya mu ngeri yonna kasita aba nga alina sente ate bw'ateegatta waliwo akunoonya nga adakuwa sente nga tagenda kwegatta kati bw'oba omanyi togenda kuba sente zo nga tewegasse nange kiki oba ontagaza tujja kweyongeza naye genda ofune empale oyambale. Sigenda kwambala naawe ngomanyi emirimu gye mpulirako wano mpulira ensi yonna yange kyokka mulimu obutuli abantu tulikimu bakiramu olina kyolabyeko wakwatibwa shevize kyekirungi naye banna tano byokka Jameson nze yakakuwadde wano tovaawo toviirawo ddala. Yes ali ku Truth Media tugaa just subscribe like follow ndiku muleke ayitewo soke yitawo muleke ayitewo ate bamantaala nnyo tubakolera eki wano wetuli ku gundi Crocs and Jazz. This is the second edition tugenda Jinja bus already abaana bazze naye ngudde ku mutunzi wa sumbusa aŋŋambye mbuye talina maaso ndaba nnooli ngudde ku mutunzi wa sumbusa ne mu Bruce Lee watunda sumbusa Bugambye tewali wesitatunda sumbusa oŋŋamba Bugambi nti waliwo akatambula nezitasumbusa ndowooza ogiraba eno ya mmeka eno ya 5 ate nze bw'oba toyagala giri mulimu munda birumu edda bw'oba toyagala giri osobola ogingulira nenjirya bwe ntya mulimu bukawo 2 osobola ogigula noŋŋamba saagala girya nenjirya tulya bukyagi ogenda nazo mu baasi ya Crocs zigenda kugulawo wano bagenda zigula ku mpaka za nyondo oba oyagala oba toyagala olina ogirya ate kati ngonaso zino lubanakola batya basobola ogisasula ezisigaddemu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eno gyendidde 13 naye 13 bagenda gisasula eno bagisasulidde eddanjirye naye temulikawo asoba nga oguze sumbusa bakawo mwali bataliimu ebikwatako kale sumbusa wuuyo yazze oggula sumbusa za 10 za 10 ziri zitya za flavors. Which flavor is it? sumbusa zibeera ne flavor ate namwe mutuleke anga tubeera n'ez'ennyama flavor kigiramu waawo mba njagala flavor y'ennyama ne bannange ojja kulayo gyogifumba ewuwo tonsinikirako bingi bannammwe ekigambo flavor simanyi we kigiramu mu sumbusa anti tuba tulina okuteekamu oluzungu mpa yemu mpa 5 byange gwe nkumanyi olimu n'abakulako sumbusa naffe tumutya jangu wano sumbusa anvaako giragira ono mwe balance ono sumbusa zigwa lwa buwoomi tebomanya tugenda mu Crocs and Jazz bonna ngenda bayitamu balina okugula sumbusa zirina okuggwawo yagala butaagala ogenda girira wano andikutere mu ngaaleka naawe nedda buli omu abakasitoma oyagala sumbusa naawe sumbusa zitabuse bampe tusasula nowasumbusa nowamengu aguze sumbusa tugenda kulya sumbusa paka kwate wanono ayagala 2 bakwate sumbusa yo gwesema mpa sumbusa wano Crocs and Jazz tuli mu kutunda sumbusa zirina okuggwawo
ebitaano byo biri wataata Ndidde ku yono. eyani aliwa ono ate ono gwomusasulidde abo nawe bano gundi ate banagamba sibalabirira oba olabiridde n'enfunzi mana jamwemu madde manyi bbiri bisanu ezo jazikule bamwe mu kyalo temugera ku abanaku mwantama